Ampuliriza nkulamusiza nnyo era nenkwaniriza nate mu kitundu ky'olwaleero era mu ssuula ebibi bisiŋŋana mu kitabo kyaffe Ogwalonkeesa Luki ekyokubiri. Okukujjukizaako bye twalabye omulundi oguwedde, twabadde mu ssuula n'evumbulira ebyankaabya era omwo munnaffe Kawooya mwe yasaliddewo anoonyereza azuule ekyali kifa ku mukulu we ekyo nnyina n'abantu kye baali bagaanye okumugamba. Era tulaba ng'alikwatako bw'atyo n'agenda mukulu we gye yabeeranga era gye yasisinkanye ng'eyali ennyumba yafuuka kifulukwa. Eno yagenze okuvaayo ng'ategedde nti mukulu we kw'ossa n'abantu abalala 3 baafa era ne baziikibwa ng'asinziira ku malaalo ge yasisinkanayo. Era ekitundu ekyo twakiwunzisa ali mu kudda wa nnyina wakati mu maziga amangi ddala. Nga bw'ojjukidde, nzikiriza nsimbule wano nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ebibi bisiŋŋana. Wadde maama ekyokunnimba nali nfaanana akimusonyiye, wabula nalina okumubuuza ekyamukozesa kino n'okunnyinnyonnyola ebisingawo ebyaleeta kye nali ndabye okutuukawo. Bwe yandaba nate yanneekanga kuba embeera mwe nali yali ekiragalwatu nga nalina kye ntegedde. Mu kaseera ako nze kyenkana amaziga gaali gampedde ne mu kiwanga era wakati mu maaso agaali ganzimbagatanya olw'okukaaba kw'ossa n'amatama agaali gambuguumirira. Namubuuza ekyamusazaawo okunnimba n'okunkweka amazima kye nali ndowooza nga kyali tekyetaagisa. Anti nali mbuusabuusa nti okufa kwa mukulu waffe maama yakulinamu omukono. Kale bwe kiba nga ddala teyagulinaamu, lwaki yandigwanye okunkisa? Ng'awuliriza byonna ku nsonga y'okunkisa, maama yantegeeza nti teyayagala kuntiisa nga nnaakatuuka kuba mbu yalowooza nti singa ŋŋamba nali nnyinza okwagala okuddamu okudduka kyayita kyayagala kuwulira wadde okulowoozaako. Ate nti bwe kitaalibadde ekyo, ennaku ennyingi oboolyawo yandinnemesezza okubaako ekyamakulu kye nkola okunnyamba mbulamu bwe nali nkomeddewo. Amazima wadde nze bino nali sinnabirowoozaako mu kaseera ako, naye maama ng'abiŋŋambye nakiraba nga mbutuufu byali bimu ku bye nali nnyinza okulowoozaako. Wabula kino kyali tekitegeeza nti olwo nali mmatidde ensonga lwaki nali nsaanira okukwekebwa amazima. Bino nga bimaze okumbuulirwa, nate namubuuza engeri mwe kyajjira mukulu wange, abaana baffe awamu ne mukyala waffe okuzikirira okumu batyo ng'obusiisi bwe bufiira mu luku. Ng'akaaba maama yaŋŋamba nti, "Mwana wange ddala mbikugambe ntya? Mbikunnyonnyole ntya obitegeere? Kuba ekituufu bya nnaku ejjudde okubuzaabuza. Wabula amazima gali nti ebintu bya kuno byazibuwala okusingawo. Luli twakaabanga misambwa, ngo, abasezi, mpozi n'abalogo ba kuno. Naye munnange ettagali yeetabika munnabe, anti ku ebyo ate kwegattako amajiini agatalina bambi mu nda yaago. Kuno gaafuuka amajiini era ne mukulu wo gaali gaamusengusa kuno okumusenza ekaganga era ezzira ku enviiri gye zittiranga omuddo." Oluvannyuma lw'okuwuliriza ebyali binsizeemu obutintimu, nayongera ne mubuuza ensibuko y'amajiini agaali geefuza ekitundu okutuuka okunzitira bannange, kwe kwongerako bino. Yantegeeza nti Kalunsambulira yali yasibuka wa mwami Ssemusu eyali ffugge w'okunkeesa Lukya. Anti mbu oluvannyuma lw'okufiirwa kyenkana buli kye yalina mu ngeri ey'ekyoyo n'enero, omwali ente ze zonna n'embuzi okuzikirira, saako ensuku okusenguka era n'emmwanyi okwagala okubala ensaali, yasalawo agende gye beebuuza azuule oba baali battima abaamukola kino. Era nti eyo gye yategeezebwa nga ddala ababi bwe baali beesomye okumumalako buli kantu era ng'ebyo be baabiri emabega.
nga bwe yali ategedde ekizibu nate yayagala okumanya n'okufuna engeri y'okubeegimamu. Era yali atudde ku mutto omulaguzi kwe kumuwa akatiiye gwe yayita omuti aguleete agukuumire eweekusifu kw'ossa n'okukugabulira mu ngeri etaali nzibu nnyo okusinziira ku mulimo gwe gwali gugenda okukola. Wabula nti naye mu kaseera kano teyamanya nga yali aweereddwa jjiini ery'okumutigomya okukira n'ebyamuviirako okwekubira enduulu. Ku ngeri mukulu wange gye yafaamu eyantegeeza nti oluvannyuma nga mwami Ssemusu ategedde nti kiyaleeta si kati buti okumukuumira ebyali bisigaddewo wabula nti jjiini eriwedde, yagezaako okubyegobako wabula nga takyayinza. Era nti byatandika okumupeeka ensolo ez'amagulu abiri ezitaali ndala mpozi abantu. Nti yasooka kukijeemera wabula oluvannyuma ne gamutegeeza nti bw'aba agaanye okwevaamu agasaddaakira embugenderevu go gaali gwakwewuutira buli oyo gye gwe yatunulangako. Era yali abiyita ebyamannyo wenu bwe byamutwalira omukyala n'abaana abana be yalina n'amanya ng'ebintu byali bivudde embwa weeyotera ne bidda gonja waakalira, era nga bye gaali googera ddala bye gaali gategeeza. Ku lw'akakwakulizo kano akaali balwejjeera ng'ensimbi egula muwogo, munnaffe nti yasalawo yeekweke mu nju yeggalira omwo wa ppeke bwe kuba kufaafiira omwo okusinga okulaba bassaalumanya nga batokomoka ng'entunga eyiika. Wabula nti lumu ng'ali mu nnyumba omwo mwe yali amaze ennaku, enjala yamuzingiriza n'emusimba enzinyo nnyo ekyamukaluubirira okugumira olunaku olulala. Era nti kyeyasalawo okufuluma afune ku miwego egiwera n'emmere endala ennyangu abenga nayo mu nju alyengako okwetangira enjala mpaka bwe galimwejjeereza oba okumutugumbula naye. Era kino teyakiwa ndowooza ndala, bw'atyo n'afuluma. Wabula nti yali yakeekuba mu luggya ng'awambagatanye n'ebikongo okumu n'enku, amaaso agaali gafuuse walumbe gaggukira ku mukulu waffe yali agenzeeyo okweyazika ku ddaala. Naye nti yayita nnayanjula wadde ekimuleese oba wadde okumalayo ekigambo eradde, n'atandika okwesika bw'asikondoka n'okukotyonkoka ng'atugiddwa supu w'ekikajjo. Mwami Ssemusu yali amanya ekiviiriddeko munnaffe okutandika okutunuza ebyeru, wabweru teyabandaalayo neyeeyokya enju ng'aliko agoba. Wabula nti kyo ekyali kyambadde mukulu waffe tekyadduka era kyamulemerako mpaka kumumalamu mazzi. Ate nti oluvannyuma lw'akabanga si kanene nga Kibiriga amaze okukala, yayita nnamanya bw'afuuse nnamwandu, yatuma mutabani waffe ajje alabe kitaawe kye yaliko okumulwisa ekyenkanidde awo. Anti mbwe yali azze okuyimbula emituba, obudde bwali bumugendako singa eddala lirwisibwayo nga bwe kyali kitandise okufaanana. Nti olw'empisa kasajja kattu ze kaali kasuza, olwali okukatuma misinde gye gyakajja ewaka, mpozi kaali kanguwa kwolekera Magombe ewali wakwatiddwa eyakagabanyiza ku kika. Okutuuka mu luggya nga kalaba omusajja akazaala agudde kyabugazi obutakyalimu wadde obusobozi okwenyeenya. Kagenda okumukwatako nga yenna yannyogoze dda okumma omukisa yenna ayagala okuwayaamu naye. Era nti wano we kaasaanukulira omulanga, wabula nti n'abandidduukiridde tebaategeera bulungi. Anti nago gwayatukamu katono ne katandika okuwulira ng'akakwatiddwa mbulago. Era nti mu bbanga ttono nnyo kaali kamaze okukwata eryali likwatiddwa eyali akalumya ekisukkiridde. Kabambi nako bwe katyo ne katugumbulwa. Ebizibu mwe bitamanyira nnyumba mbi n'omukyala byali bimuleese, era nti ono yatandikira mu kkubo okuyomba ng'anenya katabani ke n'okukabuuza kye kaali kakyakola ate nga yali akatumye kwanguwa. Wabula nti ono bwe yali akyayomba teyabiggusa okulengera bba wamu n'omutabani nga bombiriri bagudde wakati mu luggya era nga bafaanana batakyali mu mukka. Nti nga yeesansabaga yayagala asembere yekkaanye, wabula tebyamuganya era
ku bigere ebitaano bye yali yakasimbulako kwe yakoma n'afaanana akwatiddwa omuto omuteezi era mu kamunguluzi ayitiridde mwe yayitira okwerindiggula wansi ng'aliko amutalantudde. Ampuliriza ku lw'ensonga yakadde nzikiriza ebyolwaleero mbifundikirire wano, ate omulundi omulala wennyini bwe tunaasimbula tweyongereyo n'ekitundu ekirala twongere okumanya biki ebyaddirira. Atakuumira mpeera abankuumire era mweraba.